Ng'emiwendo gy'ebintu gyeyongera mu ggwanga erya Uganda ng'abantu abamu bafa enjala, abamu basula ku tebuukye, ate mwattu ye Gen. Yoweri Museveni ye kyakoze kwe kusalawo n'aba nga akwatagana n'abakulu okuva mu ggwanga erya Russia n'abasaba obuyambi. Buyambi ki? Si kuyamba bannayuganda wabula okuba nga baleeta ebyokulwanyisa oba basobole okuba nga bayamba ku tibuhaburwa okuba nga ateekawo kye bayita Nuclear Power Plant wano mu ggwanga erya Uganda. Era mu mbeera eyo omukulu ono Gen. Yoweri Museveni kyaddaaki yasisinkana Russian Foreign Minister amanyiddwa nga Sergei Lavrov, era nga mu nsisinkano eno balina bingi bye baali boogerako n'okuba nti waliwo okuba nga bayambako eggwanga erya Russia eriri mu lutalo na Gen. Tibuhaburwa n'eggwanga erya Uganda basobole okuba nga bali supplyinga ku mmere. Naye ate Tibuhaburwa mwattu ate naye yasalawo abeeko ebibye byayisaawo. Tibuhaburwa yavaayo n'agamba nti eggwanga erya Uganda lijjudde mineral emanyiddwa nga uranium, era mu kubeera ne uranium ono ayina omugaso gw'amaanyi nnyo okuba nga ageneratinga amaanyi agakozesebwa ebyokulwanyisa bino ebya nuclear. Era Gen. Museveni n'agamba nti ye ayagala abakulu bano aba Russia bamuyambeko asobole okuba nga atandikawo power plant wano mu ggwanga erya Uganda. Era nga kigambibwa okuba nti omukulu ono Gen. Yoweri Museveni waliwo n'ettaka lye bapreservinga, era mu kupreservinga ettaka eryo mwattu basobole okuba nga bakolerawo ekintu kino. Ettaka eryo ddene era nga kigambibwa okuba nti bo balinze ekintu kimu bafune obuyambi okuva mu ggwanga erya Russia libakwatireko basobole okuba nga bakola nuclear weapons. Era mu mbeera eyo n'okuba nti bateekawo yavuddeyo era n'asaba abakulu bano bamuweeka satellite asobole okuba nga naye yekkaanya ebigenda mu maaso mu ggwanga oba mu nsi yonna. Ebintu bino Gen. Tibuhaburwa yabyogeredde mu State House ng'asisinkanye omu ku ba Foreign Affairs Minister okuva mu ggwanga erya Russia. Naye ate abantu bonna abasaba ebintu nga bino okubaawo naddala okuba nga baagala okuba n'amaanyi gano aga nuclear, ate mwattu baba baagala okweteeka mu kiti ky'okubeera ba super powers, of which oba oyolekera ntalo njereere. Essaawa zino America ne Russia buli omu agamba yasinga olw'ensonga nti buli omu ayina zi power plant eza nuclear era bakola ebyo ebyokulwanyisa eby'omutawaana. Ebyokulwanyisa ebyo bizibu nnyo to one extent nti bomu emu eya nuclear ate mwattu eyinza okuzikiza continent namba. So byebyo ebimu ne ku Tibuhaburwa byayagala okusaba, naye ng'ate essaawa zino bannayuganda ebyo tebannabituukako, bo kye basabirira kintu kimu, ebbeeyi y'ebintu eke wansi, buli omu asobole okuba nga abeezaawo famire, n'amafuta buli omu asabirira gasobole okuba nga gakka wansi olw'ensonga nti abantu abasinga mwattu abantu ba wansi bakozesa nnyo ebintu ng'ebyo, omuli okuba nga bavuga boda, abamu bavuga matakisi. Kati amafuta gye gakoma okubeera waggulu ate mwattu bo oba bayingiridde. Bingi ebikyagendera ddala mu maaso mu ggwanga erya Uganda, naye ng'ate mwattu otunuulira abakulembeze abatutwala mwattu ate bo balagira ddala nti si bye baliko, bo bali ku byabwe. Naye nga ffe kye tugamba nti ffe ku Prejan Media twewaayo okuba nga tubawa updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Likinga, commentinga era osubscribinge.